Okuli omusango ogwakanya etteeka ku bisiyaga kukomekkerezeddwa olunaku olwaleero mu kkooti etaputa ssemateeka. Omusango guno gubadde mu maaso g'abalamuzi bataano abakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera era ng'enjuyi zombi ez'abawabi n'abawawaabirwa bonna bakiikiriddwa. Omulamuzi Buteera ategeezezza nga kkooti bw'ejja okuwa ensalayo ku lunaku lw'enaaba esiimye kye bayita judgment on notice. Court shall give its judgment on notice. Abamu ku baawaaba omusango guno kuliko munnamateeka Nicholas Opio, omubaka wa West Budama Fox Odoi, abasomesa b'amateeka ku University Makerere Sylvia Tamale ne Kabumba Businje, munnamawulire Andrew Mwenda n'abalala. Bano baawaabira Ssaabawolereza wa gavumenti eyeegattibwako omusumba w'abalokole Pastor Martin Sempa owa Makerere Full Gospel Church ne Dr. Martin Langa owa Family Life Network okuwagira etteeka erigufuula omusango abantu okwetaba mu mukwano ogw'ebikukujju. Enjuyi zombi zikkiriziganyizza okuwaayo empoza yaabwe mu buwandiike nga bawagira etteeka lino baagala kkooti erikasuke mu kasero nti kubanga lirinnyirira eddembe ly'abetaba mukwano ogw'ebikukujju so nga bannayuganda ng'abalala. So ekyo kye kibuuzo ekikulu ennyo tetwagala kkooti etaputa ssemateeka etapute era nga n'ekirala eddembe ly'abantu nti abantu abakulu abakkirizaganyizza okutambuza obulamu bwabwe mu ngeri gye baba baagadde nga tebataataganyiza ddembe lya muntu yenna. Lwaki abantu abo poliisi ebatulugunya? Zibino bifu nnyo era ojja bikkiriza katubadde wantuwaayo fayiro zaffe argumenti zaffe katukoze ne kampeyini eno gye bayita tubiganye. Ye Ssaabawolereza wa gavumenti akiikiriddwa munnamateeka Martin Mwambusya ayagala kkooti eno ereme kukwata ku tteeka lino eryayisibwa nti kubanga ebikolwa eby'omukwano gw'abantu ab'ekikula ekimu bivoola empisa za kuno. Era katusaba Anita Amongo ekintu ky'oba okola tolya ddenja tutandikirewo constitutional amendment ewandiika mu black and white nti ekisiyaga kifu tekikkirizibwa mu Uganda kuba buli we tuyisa etteeka nga baddukira wano mu constitutional court odisazaamu. Bukyanga etteeka lino liteekebwako omukono omukulembeze w'eggwanga omwezi ogwokusatu, gavumenti yakuneze eteekebwako akazito okuva mu ggwanga erya Amerika okulina okuteeka envumbo okubamu ku banene mu gavumenti obutalinnya kigere mu ggwanga lino olw'okuyisa etteeka lino. Wabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yategeezezza nti ebikolebwa abazungu bano bwe bitabayigula ttama nti kubanga mpaawo ky'amaanyi kye baagala mu mawanga gaabwe. I go to America as a favor to the Americans that have come to visit you. Because here, what am I lacking here? Here, how can I okwegomba kugenda America to do what? This is the most comfortable place on earth. Kati ekirindiriddwa be balamuzi ba kkooti okuwa ensala yaabwe ku nsonga eno. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.